Mukulumya kwasigadde mu ab'emyaka egiwanvu yembo n'abaana wansi eno ekisa kibatiibika bebonoze mu ne sex okubeera value tekyayirina value oyo nomugamba nendako nga kati nno oli emabega walingawo kye twayitanga akajegere nga nsobola okukukwana nontuusako essanyu nenkunyumiza munange naye najja naye ffe ababiri tuba tutegedde naye tetugezaako gwe kumanyisa nti tubadde twemanyi naye kati ennaku zino bakikola omuwala amanyira ddala nti nno nze akwagala njagala gwe mukwano gwe naye nanzijjako ng'ali akimanyi era nawe ayagala era okimanyi ate nno ne batanyiiga olimba lwaki bakyalina okimanyi omanyi kati nga bw'oyogedde kati ffe ku myaka gyaffe gino abali mu 3 eyo tuwira twagala mbaga abaana bato tebafa bye baliko mugamba bane ki ekigenda mu maaso obufumbo kamufumbo bwaki ki ekiri mu bufumbo waliwo negwe omugwe nawulira nga munnamugamba wabula olaba kale oli muwala mulungi naye tolina mpisa n'aga nti empisa zaaki ndi mu kisaakaate oba zisasula nnyumba empisa zimanyi bwe bambala okwambula ddame mbwe empisa zimanyi bwe bambula ddame mbwe atalina mpisa ye olw'okuba alaba bangi bamuwa naaweza mangu 5 egijjako akagoye ku ddame nga buli musenga bamuwadde mutwala abantu 5 katakambula kaddame kati gwe alina empisa zo mbw'olinda nze Wilson yajja okukugamba linda tufune ku mwezi ate ku mwezi nkugambe baana baakaddayo oba nenkusaba emitwala 5 nompaako emitwala 2 buzosobodde olwo ddame tebajambula dda banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. I know bwate bwakola nno yakutekayo buteesi oluusi sabala wantu sirisa ate papa yabajja bijja okay empozi bino obudde bwabyo gwoli otya nti oli otya banange Mayende quick reporter wanzina sasra gwoli otya nti oli otya ne Mayende tokula tokyuka simanyi byokozesa nze bukyanga gwoloza mb'okyuse tokula kujjukira ng'oli bwotyo kujjukira n'obulevu bwongo obwagonde obwa white nani manyi n'obutintinga n'obutintinga nkujjukira naye entunula ndikwolijino bwetunuza bwoti ng'olunoonya okubba ekintu gyendi ekiŋŋaana okukula kiri mu famire yaffe jini mweri temukula nnyo taata waffe omuggalanda mu famire yaabwe yakafa mu 2021 ku myaka 94 kyokka era ku 94 abadde abikola temuwummuza naye kiri mu famire nze bannaye bayede bujjukirako stories ze sirikwerabira anti laba bino ebintu by'okuzzaayo emundu kugombola otwala pisto ddana tanka wano mukugenda abantu bakulaba ne baga nti akitadde kati oddira mugigi mulala ne bagamba naye bannawe buli omala atwala mwana we ku ssomero ako kawalaka akatwala ku kampasi kasabira kifo kumbe naye nga nasaasira oli oti olabika bulungi thank you tuli eyo muyayi kyakiri mu kino ekintu teri bajjo kyamulema
Okay, kale embozi yaffe kesigalewo. Kanene jitta. Oyagala kutta mbozi. Sere byo kuyayo gwalemerako. Abasajja oba batyo abasajja batyo kuwana. Abasajja banafu. Tebajja. Kyewuunyisa nga tebakite batyanze. Kati nasasira kankubulire si gwe wekka katwogerera abawala bonna bali mu kategoriyo. Gwe okina Bina Baby ba Prosper Trouble bano ne yali ku mwasuze mutya yani abo bonna bali awo ba Rose Kalibala vakoli ye Kalibala ina bwanika wa mwogera. Omanye kibatutiisa. Ekisooka mubeera ku mpewo kuno ntulaba olugezigezo lwa buli kika. Ngate tulaba marriage material ati olo mukazi agenda kulagira wakanga gwe tulaba komando. Ekyo tukimala mutu jajingira wano. Yes. Ekyo tukimala. Nisoka tugamba omukazi oyo ng'akyusa dress ennaku 30 dress 30 tasoboka. Ate ne tuzitunuulira nga si zino ze muyimbe mulonde nga dress wagijje ku ddame naye nga baabe yimiridde 10 kwambuka. Kituufu. Kanosooka wega nti ezo ze milioni 3 kwambala. Ate gyokolera olusi totu abamu abasajja bakola ate abasajja abeegombye ennyo muna gye bakolera tebafuna ssente nnyingi. Muno kye kyewuunyisa kakadde kamu mitwalo 5 naye bye babeera nnyo mbyokwana. N'akwana n'ogamba kati ne yeetimamu make-up gw'oyambala n'akwata jewelry. Kituufu. Wano ku mutima yenna ne yeegomba n'omwoyo n'agusanyusa n'obwongo naye ne yeebuulirira mpola mpola n'akusitula n'akuzaayi n'aga si ye wange. Kakati ate kumbe anti mulina ekizibu kakati ate ne medium nayo neegamba nti kale akaduuka kankenyera mu kikuubo kenina wali ku Pioneer Mall kenina wa n'akamuro kuba kale kenvuga aka special kasobola omuyimirilamu naye n'abala bw'ati milioni 3 kumala omwaka size milioni 36 n'adduka mangu omugamba oba oguze weeshi endala ng'ogitadde ku stage endala n'agenda mu weeshi ne tugenda mu kiraasi endala. Yes. Bano corporate abali waggula ennyabo. Bazirina. Era ebifo byasobola okutwalamu abiina. Kituufu. Nyina agamba kati abo maka gaabo gonna kiri oba worldwide gafugibwa bakazi. N'agamba nti kinnasaasira nkisa ntya ku mwana ono ali eka kansiime. Oba kale ku nabikyokya ali eka. Banga bannabikyokya abo obalaba. Libeera kazi nga liri awo liti baaba. Naye nga lyogera. Nga yogera kati gayi nga mutufa ayagala nasigala kuliisa maaso oba olusi bw'aba atuusa oba batera okutuuka n'agenda mu katusanyukemu. Naye nga tayagala mukazi amanyi kubanga baŋŋamba abakazi abamu abasajja muti abakazi ewaka. Nze siri omukubo nze ndi typical African man. Totya abakazi? See here. Who married who? Okay, you married. First hand kyensooka okuteekawo. Nkitegera naye nentuuka ne managing ennyumba ate ngendo kwangu mmanyiriddemu mu nnyumba yange. Eyo. Kale mu nnyumba. Nemutyo mumwesooka amaka gaffe. Mu nnyumba yaffe. Batufuuse mu ntogo omukale mu nnyumba yaffe. Yes. Naye nga asingamu obuyinza ani? Musajja. Butereevu. So kati ffe tufuga ffe tetulinga bali abasajja bakati nkugaye ekibabalemesa kati n'atya ate ekisooka baba bakwana bo bagambira nasaasira bino bya just enjoyment no children nagano gamba saagala bamanye kati balina bino bishop w'ekkanisa y'egindi amumanyi nnyo si ekitiibwa ekyo father w'egindi amumanyi jaji gundi amumanyi lawyer gundi amumanyi IGP gundi amumanyi kyokka olusi aba yabanjulira dde ono kati ono omukazi gy'asooka oluzunza bishop jawitu ate kiki mwanange bishop katwize omwo kati n'alyoka kubira essimu n'aga nti gwe ssebo leero kakasa nti 11 zenyini ng'oli wano olutuuka wate n'aga tugende wa bishop kati abo bambye nabo ne babaleka kati ogenda okuzika nga mukazi watu nno ekyasatu okikuttemu awo ng'abayaye tebatagadde gamba n'otuuka ne mwana nno nga tebali ajja naye kati gwoba olina okwegulirira era kati olaba kati ndi mwasatu naye baŋŋamba kati nze saba bammanyira mbo baŋŋamba mbo either njafuna mufumbo oba ng'oli yafiirwako omukazi naye bammanyira semwandu mbwoba mbunfune bunfune nga atandika myaka nga 5 okudda waggulu kituufu bw'obeera mwasatu ekiri mazima nedda banna nedda kati kankulu ekiri tuba tukyali bato omuvuka w'emyaka 3 talina kwagala kati calculation y'obufumbo eri bweti gwe nga bw'oyingira ekyasatu alina okuwasa ateekwa kuba kusinga emyaka 2 njogera kituufu genda ku mukutu ogubuuze bakugamba wasa omukazi ng'omusinga emyaka kuva ku 10 paka
kuva ku 10 okwangu nzali mu myaka 3 olina kufuna nze owaata ndina okufuna kubanga nze n'aba nsiba ensanvu ogenda kwotuuka butusi mu 5 ng'okyalabika bulungi ng'onyuma okutambula naawe nenkutwala mu kyaki naye bw'owasa omuntu nga egi ebatuukidde era mulinako omuvubuka nze nakola okwanjula kwe nali ngenze simanyi mugole mukyala twogere bamulese ne make-up zaawo mwana nga kyekyo mulamwa naye ng'era omuntu omukulu era omulaba oba omulaba katujjukire omukazi twamuleka nenzira mu motoka y'abagole mwenyi kyevamuga naye kyali wange bakwanjudde ngera batukiwulira n'ebintu babyesasudde oba kwekwali okusalawo nanga kusalawo kwange nemuga nti kambuuzeemu togaani nkumanyide omutuuze oli tumusingako emyaka emeka naaga nti ye yatusinga 3 nemuga nti otomedde gwe olina okuba omukulu omukazi yalina okuba omuto kati tosobola kuwasa mukazi nga ali akusinga emyaka 3 joka agendako kadde wako wanted or not mwembiri gyammwe giyiika kyokka egyaffe ginywera bunywezi gyo gisiba busibi kunywera fe abasajja kano akantu kagenda okufa kano oba oyingidde 70 naye ate akammwe kayiika mangu akafe katandika mu 50s awo kati nze ondaba 53 naye walabyemu olusalamu muli oli healthy naawe nkyayiribwa paka mu ka 70 nga temunnasala okugjako obweno naye era nabwo mbufaako sibuganya so kati ekiremeseza abaala abatiini okugwa mu myaka gyabwe abantu tebalina ssente bulungi abavubuka ate abasajja abasinga kati twagala okuweebwa era tubyogano nti omukazi atambulirayoko ku ssaawa totagala naye naawe nedda nga bw'oba onkwano oŋŋambirawo nogamba ayirayo kansobola ogenda kumpanga ebirabo yes abasajja mumanyira nno nammwe nkigambirawo era kati nze abavubuka mbagamba kwana omuntu mubuulire byoli ne byeweetaaga omusajja yalina okugamba omukazi nti bayirawo enze olina okungwiranga ku mmere naye okimanyi abasajja beekaza ne batusaba ssente omusajja mutwaleko mu kifunga kino tujje wano tulyeko bubebi enjala ennuma nga nze nkuteeka mu ssente omanyi lwaki abakyala bano aba northern uganda banywezeza obufumbo because bakimanyi be balina okuwa omwami nze I have a rugubala wife omumanyi bulungi naye ampa era alina wamanyire nti kati nteekwa era yagamba its our culture ne kati era akyakuwa butereevu ate ninabye namuga nti sikyayagala socks sikyayagala ndaweya saagala vest ebyo bisatu nabigoba era naawe nalowooza okunkwana woolabira mumayezi obwo obulabu bwadda bwe nasooka musayagala socks vest boxers wakoowa kati oyagala bakuwa ekisaawa njagala simbula essaawa nkolaako wansi ku bigere nkolaako akasaati kati kano kendimu bankolako obukozi abasajja mukuula ennaku sikukuula weebwa tulina okusiimibwa nga lwaki tubasiima ekyo ekintu tekikoleka ggwe kye tubakolako it is very hard lutalo lw'amaanyi naffe omanyi okukuuma awantu wanolyamwe temuli kankugerezemu katono wali ogenzeko n'ogogola ku luzi well njimanyi but sigendangayo kugogola but njimanyi naye ngewaba tebannagigogola wali ogirabyeko nga singogole erabika bulungi bubi bwe bagigogola ate erabika etya kakati ye ezaaki bweba in return okuddiza abagigogodde ezaaki si mazzi malungi omukazi kyoteeka okukola ontegedde oba omubulamu olw'okuba nga nyiina byenkukozeeko ebyenjawulo ne bikugogola ne bikutereeza ku myawoozo omuzigo ng'ate gutegeerekeka so sigambye otuzigo genda oyimire mu ssaawa ya 60 gindeetere ate ngyesibe ngiweemu oli gwenjagala eya naye agyesibemu nakamanyiro bannange nowanda bakuvuma abasajja baganda kumanyira si bokka naabo abalala bamanyiramu kale nabalala bamanya abasajja bennaku zino bamanyira sabo nze byebinyiiza nkugulidde esaati olisebo nagisibamu akaana kali eri kali lubuto kaagala kusiba musaati yange mbukampulire nga bwemponya olusu olulungi okanze yagikugulira gwoba oneebaza byenkutuusaako kati ebyo bibaawo mu bulamu gwewabaawo gwe gwoyagala nange ate wabaawe gwenjagala yemu abagamba abasajja balina okusajjala ti ekintu ekyo kinyiiza kituufu nga musajja alatirawa because kankikuwe bulungi okitegeere nkiwadde nnyo bakazi banno nakiwaako ne pasita omu nanyiiga naye kanjogere kikutegeeza kubanga nze manyi one man one woman era definitely nkimanyi olubirizi lwange gyeruli kyobalanze ebyaffe katonda yali atonda omuntu mu kifaananyi kye yatonda muntu ki yatonda musajja
Yes, Adam. he created man. Adam. Yes. Kyova olaba mwe temuliyo ne mu biwandiiko bya Katonda. Era bagamba God created man, not who? Not woman. Yes. Kakati mwe you were made from The rib, Adam. ezaani. Eza Adam. So minda sajalata. Kubanga ffe tuli batonde mwe muli bakole. Ekiri made n'ekiri created byanjawulo. Ffe we were created mwe you were made. Kati ekirala Katonda n'abateeka akagambo naga women. Nammwe muli basajja naye mmwe muli bannantalo women. Omuzungu n'azunguwazaamu awo n'agamba women. Ekigambo is women. Bannantalo. Mwe mukole entalo zammwe zonna ze mwagala naye ffe tusajjala ate. Because we were created. Era yagamba bw'ati nkukwasa ensi n'ebigirimu byonna obifuge. Wawulirako nti obikulembere. Yatugamba kulembera kufuga. Kufuga. Kati tufuge ki ng'ate temwagala kufugibwa. Kati fa batagala tugatikako tugenda kulaba ta. Then temulina kyakukola olw'ensonga. Nebbuga nze Omukazi yambuuza ekibuuzo. Mu Katonda oyogedde bulungi. Katonda ye bwe yali yajjamu embirizi zombi n'akolera omukazi oweeno n'oweeno. By then yakola omu kubanga yali alabanga n'oli aliwo ki omu. Nikambuuze ye nekusirwa mutusirwale mu Katonda. Adamu bwe yazaala abaana bawala n'abalenzi. Batabani ba Adamu ne bawala ba Adamu baafumbirwa ndi. Kuba ku nsi tekwali ku bantu balala. Nange naye saategeera buli omu yakibuuza naye nange sibitegeera byabeera bityawo. Tegeeza tetuzira. Gente eri maezi. Ani bw'okitunulamu bali baatandika na kwefumbiriganwa Naye banga matemba embwa ne malezaala like mu mama waayo tekisobola. Mama waayo bw'atabwana bufa. Terinyira mama waayo. Bwana bufa. N'omulinyira temulinyira. Katonda yakiteeka mu system ya. Olaba kati siste kiri. Nga tuzeeyo ku kiri. Si kirungi. Abasajja tubadde ki kye wambuuza abasajja mubadde ki? Bali temukyagala kuwasa obufumbo tebukyawangala sikitegeera kigenda mu maaso mulinga abakazi. Ekyaleese ekizibu kiri bwe kiti NASA. Doreen ekyaleese obuzibu buli obu. Ennaku zino nga mmwe Katonda bwe yagamba nti sense emu teyagibawa. Kati mwekaka mugifune. It is not bad bwe kiri yagirekayo. Mukama yatuwa 6 cents. Okimanya ekyo? Niite anti ffe tulina 7. Tulina eri extra. Oyagadde kwaga manyi ntegeera nti ova mu bwenzi. Ntegeera nti nnimba. Like tulina that 6 cents. Ntegeera nti olina kapya ke wafunye. Mukama yatuwa that 6 cents. Omala obitegeera n'obikolako ki? Newesaamu kali akaŋŋume naye nze mmanya bwendi nva kwendera ddala nenteeka okudda eka. Nekugulira butereevu kusaba mwena. Era neŋŋamba nja nakwekaza bwenti bw'abanga awoza kino njire nti tumanyi n'okwekubiramu essimu nze bamanyi n'okunkubira abamu nga baluddeyo bwe nibanga mayende nnumba naye kati nteekewo ki ko nze kyobadde kyoyiseemu kibadde kitya nti bwe kiti ye ali atya nti bw'ati bw'otuuka kola oti teekako kafeesi omusajja oluddeyo ova kwenda teekako akafeesi nyiiga. Kakati abakazi kino mukitwogerako nnyo era mmanyi ogamba kitammwe we yaddidde yabadde tatembeka kati ako kasooli we nga bakakwogerako kazimbe nnyo kanyweza awaka kumawo kyusa embeera oluba okukugulira bwoti ate okugjako ng'omusajja oli musiru oba ova kwenda omukazi oluba okukugulira toyingirirawo oliko fyumu endala gyagenda okuwulira sooka okiwa obudde addeyo oyingire empola bw'otuuka kwata esaati gijje mugireke mu kisero ky'engoye wansi kwata sokisi eno olwokuba obugere bwe buleekaanamuko yesiimuuze buli wamu kati owunye sokisi kakati toleeta luteeka wabaawo ebintu bw'oba omanyi nti abasajja mwena kankyema oba omanyi nti nojja kubeera nga eyo mu maaso gye bujja oyendako kola oti teeka amateeka ago nga bukyali nti nze bwe mulaba nga nduddeyo temumpanga kyaggulo so that tabalabudde ng'ali ku mmeeza akulinze akulira ddayo wa ddayo buzibu kisenge kya kwefaako ebyange mubiteekanga mu tifini gulayo n'akatifiniko teeka awaka kati bo ebibamanya oyo tumuteerawo ku dining bwajja yeekolako ate era bw'oba odda afaza ojjamuko n'akacapati kalolex singa osanga oli tebaakukozeeko nga weekolako ne gy'oba oyenze ne woba olidde ekyeggulo obutuuka awaka ddamu olye oleme kunyiiza oli butereevu kaakati era bw'oba oyingidde mu kisenge sisitimu oteeka okuba wagipanga kuva dda eno mu ntandikwa si buli lwodda nti otuukira kunaabirawo mu kisenge walina n'okubaayo entebe n'otuulamuuko neweggulira eddiisa gwenyini mbwolowooza kumba fyumu gy'oyagala efuumukege ne busabbuni bwa layise mba bunaabiddeeyo sabbuni tetumunaaba naye tuli bagezi amanya abo ab'enda bagezi mbu tuli bagezi
kakati kankubuli ino teeka number 1 ku basajja bonna abenzi n'abamazzi makalu toteekako sabbuuni yenna bajja kutegeera ganga twakatuuka n'oginkuba ate mu vesiti esaati njijjako buterevu otukajjako esaati giwanika abantu ganga oli mu vesiti olumaliriza ensonga ezo zonna nga gyemugenze n'abasaba mazzi meerere zaako genda ewuwo kasabbuuni nno tekalimu mu system nasangako n'omugagga bambi nga gudde endabirwamu zonna ez'emmotoka ekiro nga kasabbuuni kalemedde mu mmotoka aga ono agenda kawulira ne mugagga wabadde onaabakaaki ekyo bukyanga otandikabunya butono buli awo baba buyita rex bukaleekaana nnyo todewena ng'osiiwuuse tokalira nawadde mbaokakwateko akatono bweka benna bamazzi gokka otambulodde bali bebeewunya ne mawono omusajja bwajja ntanaaba sabbuuni mwe biveeko mumanyi ensonga zo sigamba nti bwendeera kwenda si kulungi naye kale just in case olemereddwa otendewaliddwa kubanga ate abakazi mwina bwe mutugambira naddala omusajja yayagadde maidi awaka abakazi mwina bwe mutugambira nti kale okudda ku kino ekikoze onswazo mpisiseemu amaaso singa wabikoze eyo ate munanga basiba boogera manyi ekinyiza abakazi abamu ogenda okulaba nga mayendo omukazi gwayenze naye gwakugasseeko ng'alabikangayagala ekyo kyekizibu kyammwe era nawe okusikugattako oba okoze eki kuli kufuna saavisi ng'emoka woogitwalako ku toto luli ku shell luli ku gundi nze nina saavisi wakitonga ani agaemu saavisi eyabamu emala si muntu tambulako mu bifo ebyenjawulo kati bw'otambula ate lwaki kale onjogerayo lwaki oleka kali akola ne kanjogerayo kyekinyiza abasajja mugeya kinyiza nnyo ekintu ekyo mugeya abenzi abagezi bakola kino sabwe naagajaga tukola kino ne bakola kino kale bakola kino oluba akakwana booti nasasira mba naakakwana mpisizawo amateeka ga mukazi wange mu mboozi zaffe taliimu nzize ng'omanyi mulina kyokera naawe obadde olina omuntu omu simwagala mu mboozi zaffe beerayo asigale ebibye tebigatta kuba ffe byaffe bya babiri bye twogeddeko ekyokubiri abaana bange tebagenda mu mboozi zaffe maama wange tagenda mu mboozi zaffe n'omulimu gwange teguzigendamu kati tukole ebirala byonna onoolunaku n'omusaagala kukiwulyangaga naye omukazi takufaako laba empale bwetunula oba otuma kukyawa ewe beyogeza takukwatako tebakugoleredde nze nakwana ggwe so oli era n'enkola ze zakolamu ebintu bye sizikukwatako kyekimu n'abaana bange omuntu omu yali aŋŋambyeko yagala n'asabira sente mu timing enfu tuzzayo baana mu January kyokka nga nyinako bakandidate babiri aba P7 kompaluzale kisulo kakajjukira shopping ebangaze ya first term n'akubiramu eyo esizoni yenyini mu mayende soko ntaasa emitwalo 10 ne mugamba tujja kukiwaamu wiiki ejja naga nti wabula kyevola olika kopi nnyo oba obusente bukulinza wiiki ejja konzwayo tokimanyi tulimbya abaana kati suitcase eri wali egula emitwalo 5 njagala case biza emitwalo 10 ate nsooka enzikuwa nti ye bannange obwana abo bwe musomesa bulivaawo okoddi tulye ku ssente zammwe n'engoba embwa awo wali olina omugoba saagala kikwata ku baana kakati ate ye omulala yagamba sinenya ggwe nenya yakuzaala era nene mukyawasi mange nga sente omugabe mino lindako ate kino abenzi bonna mukiyige omanya abasajja mwena mukiyige ate ekigambo kyo kyankutte abasajja mwena kino mukiyige tokkiriza muntu kukuwa program ze nga bwayagadde takufuula mukiyita mutya nti wenkubira ono yanzijjamu yanzijja byempulira ngoli awo abasajja abajja ku mugwa be bano owa boda kubanga zibaawo owa taxi tatola muzize kyovala abananyini boda ayinza okugibanja emyezi 3 nuga omwana bulijjo tobaye ku luguudo naye ng'alina baataasa bajja mu buzibu abo n'owa taxi n'abasajja abalala abanguka naabe ne makanika abo ezo zamangu buli muwala yenna oyo omusajja bwati olina okubaayo naye sasa naye oba kwefaako weefeeko ekisooka wa boda entambula ebaawo ekutwala abantu bonna weerere n'akatwalo tezisukka n'akatwalo akakuyisa mu bisooka zebagaba mutwalo ke kakuyisa mu bisooka awo amangu tosiiba njala kanaabe mbw ayoze emmotokayo weerere yes ate kanaabeera tegubulawo katoba takisi nti atoola kuza nnyini mmotoka tokwana ate kondakita bamubala nnyo jja ku driver waayo sente z'emmotoka zonna ezajjo zonna aziwaayo gwe n'oyamba adresi gy'oyagala naye nga nnyini mmotoka ali eri akaaba
bannange ne makanika ani makanikira bwerere gwe yagikanikira bwerere ate afuna omugagga gwasaba sente z'ekyuma ekiramu asobole ozisindikira gwayagala naddala mwe abazikeezaawo mbu yiiyo gwe byonna bikebere nze obuulire ojja kuŋŋamba bwe tubeera mwe mubeezaawo abaana abawala abatiri mu eriya zaawo makanika oyo so bwe tulina okuteeka mu programs ezigwirawo nti badde nsabayo nfunye ekizibu mbadde nsaba ontaase nema buli dakiika gwolwaki bweyagala nkutaasizeewo abawala bwebiba ebyammwe ebibaawo ekyo kibaawo naye kati kategore yange bamusaala balina bizinesi yange gineekolera biki ffe tuli bakiŋŋambe ku Monday ndi acting Friday or even next week then kati abenzi abanyiiza be bano olwaki bweyagala kujja wange tolina nakyo weetisse oyagala kujja mu maka g'omukazi oba gomala gw'omwana eyo gwe baguyita namuze mubi guba muze omusajja eyambuulira ku bino ebigambo by'okutambulamu mu kimuyita obwenzi kale okutambulamu kwe eyambuulira yagamba rule number 1 tosambira ku home ground ebeera home ground togisambirako because tomanya ani asasula nju eyo tomanya ani ali akola ku nviiri ezo tomanya ani aliisa kakati gwe yitira kwaweezo omuntu adde ewuwe odde ewuwo nga mwenna obulamu bwamwe mubulese buli sekiwa ekisooka home ground ekibi kyeyina gwe wenyini toba safe bw'ojja mboote nga tunoga omyayi bwajja budde ki bwe mmala nkuzambala n'oba ku bw'amayinja oba akajjamu oti esaali yenyini yagikujja namulagiwanika wantuga siddukira mu vesiti kwega tubaawo buli kasera tobaawo naye oba wagenze kwawe gye muva ku mulyango wabayo asikaali waayo omuwala wo ku reception naye afazaali kasitoma amulwanirira naye nga tamulese bamutuuke kati obudde obwemala nga bawogana asikaali yawoza yo man don't enter n'omuwala wa reception aga muno temulimu boonoonya kikuyamba eryo biwulira ne weeteekateeka n'oyita mu gw'emmanju kitegeera towonye oli ng'asangawo omukazi we yeka nga mbuuza kyakola no nga n'omukazi naye yeekaza nti naawe okola ki wano nga balwanaganira naye wali ku home ground sajja ayimira buyimizi batnaga sebo gwani wange wenna okogga buli kimu bannange balengerawo ng'olaba ekisajja kikulu kyona kyona nga kirimu ekibadde nsaba onsonyiwasooka okudduka wangi oyo ye mu kukukema nti yingira mu kizibu nambeemu naye mu kukikulekamu misinde weefaako wekka nze lumu eddeyo omuwala yampita nga mukulu yagenda n'ogenda n'agenda n'asoma n'abeerako eyo gy'abeera n'akomawo so n'ampita yali ampita nnyo Wilson nga Wilson you come at home naye nga ntyawo neŋŋenda n'aŋŋamba the small gate is open nenkasindika bulungi nennyingira tewaaliwo ombwa mu compound neŋŋenda n'aŋŋamba ndi ku girls quarter neŋŋendako nentula nensalako saati n'agijjamu luli nali sinatandika byakwambala vesti nyenteeka obubirizi ku ngulujjukire edda nali mutono mba nkyatadde obubirizi kongolo kumbe himuserefu oba omwana yali tamanyi taata biki oba nga waali era yandaba bulungi ku main house nga mpita neŋŋenda so najja bulungi tuguddewo tunyumya ntudde bulungi temulimu wadde entebe ntudde bulungi ku buli kyava agamba sebo gyebaleko kyannema okuddamu ambuuza tukuyita tutya kyambula ebigambo byesiba amagulu gesiba buli wamu wakwata kyokka kitaawe ye si bbaawe kitaawe butaawe naye katuteebereza ng'omuntu yenna nnyini abuuza nti sebo gwani wange tukuyita tutya ekyo ekibuuzo gwe okimanyi bwekikutambula obwongo bwonna kaakati naawe omanyi byosooka okulaba banziika nkya ssaawa 8 nyinza obutaba wa kofini nga ntemeddwa nze nno banjokyeddwa nze nno abaana bange saabasiibudde tebugenda kuddamu kusoma omukazi awe muse omulambo bagunaatuuka gutyeka polisi eyinza ogumaza mu makyalemye byobaamu nga yayimidde atunula butunuzaati ng'akulinze era n'abasajja waliwo omusajja omu yali azeemuko nti nze wamu ku bakoddomibo balina omutima nze sikulabawaawo oli bamubuuza naga nze omu ku bakoddomibo mu nnyumba ya munno kati waliwo omukwano gwange omu kati yawummula amagye yali w'amagye ebiseera byali era yakoma ku ddala lya mmeja mukwano gwange oli yampombera eyo talo olwanyookera ennyo eggulu eyo ng'ajjako katono n'addayo n'ajjako katono n'addayo ne bamubuulya nti waliwo asotya
Nagaana nga tayagala biwulira. Yakiwulira naye oli naye newabawa mulabula n'amuga nti omusajja no yamanya toddamu kusotya. Ono lwaba ogenda nga n'omukazi ategeeza oli nti batemye. Yakwata no dabo kabini ne babeerako n'abasajja babembeddeko buli omu n'agiraba nga egenze. Naye n'essimu eyajja giveeko n'essimu mbi nnyo bulabe eno butwa. Oli n'agamba buga nti aze atuuse mwe bali bayingidde. Najja bulungi nnyo. Jukira ye mmeja takyakwata mundu nnene. N'ayambala AK-47 pisito ekiso ennyondo omuguwa akabazzi ne majegere kasepiki n'akonkona. Omukazi bamugambye nti wali wazze. Kati tunuulira omuntu bw'atyo nga yayimiridde byo byonna abiyina ne majegere kasepiki naye olujegera lwesibye ati. Naye wadde esasi erimu teyali mukuba oli n'afukamira n'afuka mu ngoye n'ayavula. Byonna n'abimuyita okuva ku taata baaba kojja senga. Amusonyiwe. Kati obulamu bweseeteekako era bwe mbalagira bwe muteeteekako azaligende kwabwezo. Togenda mugira. Tebagala kwamba naye okupedda nkujika bagamba tebagala mpozi gali mpitawa. Ebyogira otagalako. Otagalako ebintu byako. Otagalako. Ekinyiza abavubuka tebagala kondomu kyokka be batagala mwana. Kyokka ati baagala ffe tumire pills. Ebintu byesitegera bakimira. Kati mwina simanya after what? Morning after pills. Nakimanya bw'ogimire nnyo ebe enkosanga nzo omukyala. Yes, kati okwewala ebyo byenabyenanga tolirwa. Lwaki mubisa kondomu? Lwaki mwekwasa eva? Siya. Ebyokungamno kuno si kulima ndi ngera mu kisenyi wali matovu wali ebigu ntya ebisooto kunkwata. Nkitegeera. Kuno kunyumirwa enjoyment. Naye bw'oba okebeza omuntu n'omukebeza abamu tukebeza naye edda si byennalirwa kuba kati tukebeza. Edda watunyumiza service bibyerabira. Kama yakutaasa bannange bagezi. Era nze munaye abantu nababuulira nze si magezi gange. Yali Katonda. Yali Katonda. Yali amanyi byanjagaza eno mu maaso kuba byenkolamu kati these days ebiyamba ensi. Naye bw'oba owulira nga tosobola ebiri byoga by'okwesabika bitya omuntu gwegenda omuntu oyo salawo. Ogambe ndi mpulira nsazeewo ono naye mwewe ebbanga nti tujja kuzaala wali mu maaso. Then oyambale wano mutambule mu byokwambala oba ebyakiri naye nga bwalumu eyo after bitya. Si bya buli kaseera kuba naye bw'okutira future ye omuntu yali afumbiddwako n'akubira mukwano gwange omu n'amubuuza naye gwe muyaye gwe kimanyi nti ndi wa musajja myaka ena sizaala wankola ki naye nga lebeerabidde nti luli baabikozesa nnyo baalinanga enjoyment ya every weekend nga buli weekend abira morning kajjukira abaabo abuteekako naye yamala dda kinaazaala oluvannyuma lw'okulokoka ne bamusabira essaala nnyingi n'akiwona naye nga effect yali yava luli mabega. So kino ekintu ky'omutera okugamba nno tuba twenda si kwenda abamu bakigamba bati baba bakola research. Bwe mpulira? Yes. Balina ku research ng'alabe. Ne bali batya abatono bali batya abampi bali batya abamu bali batya abeeru abaddugavu amawanga waliwo omalirayo ebikula by'abantu n'oyingira mawanga. Kalamoja kiki? Noga. Asigwa ino mukalamoja. Kwachi mulugubala. Yes, noga. Acholi is what? How about westerners ngampulya bakinyumya ate abasajja ekisiro bateeka nnyo n'ebyobwenzi bibozi. Ebyo bawulira naga bannange abakyaba tutulebyo mbibozi omwana ayogera ebyekisiro naga nti ekyanni kikyesye ekinywa amate. Naye ogenda okujja ku kinywa amate nga no bw'obanyumiza ne bakabaga nti mukisa bwa kisiraani ojja kigwako n'osigala ng'onoonya bakuwa amaanyi oluusi bamanyi n'oganywa wayinza n'okubayo nga katonotono naye nga ssebo nga sikangu jinjalo wali eri ku Nairo kati ate munange ogendayo oba otagala ate n'ogenda osanga Muteeso ng'ate yabirina ate nawe n'obanyumiza nga Abateeso ate Muteeso abirina olw'embisinde. So tetubikwalako mutwagala tubigende just adventure kusanyusa ne bannaffe baleme kugandi wayo lifala abantu tebenda nomunerwa kuba nti baagala okwenda wabula gyasiiba basiiba muje muziyita peer pressure ebyo bishebyo banno bagenda ganti oli falasi kubanyumya ku ludo nakoze ndi nagize ndi kutolina kyonyumya
then bwamubenda mukubanga baagala mbusimanya mirembe abasajja mwayogeza emirembe mwansobera naye baŋŋamba mbune emirembe gyammwe giri bwe giti mayezi wabalina gyasize tomukubira bwabalina gyaluddeyo tomukubira mbusimanya bwabanga alina oba yazadde omwana namukuleetera mu maka sirika toyogera toyoga jeje emirembe mu gyemwogerako ne mutumanyiira ne weewuunya gweoyagala emirembe naye togitaddewo ewaka nze njikuwa ente nga togitaddewo ewaka anti nze okuzaala omwana okitegeeza n'aggyewo emirembe awaka anti nomanyira kati bwoleeta omwana webbali nomuleeta lwaki omwana ekyo kyolyosi nokyogera naye nagwenzadde ayitibwa webbali yani yakugamba nze mbana ebbali yeabeera mu maka ago abange be bano benina n'ababo kati atina basatu beevu kyobadde tonnamanya kimanyire ku nze omusajja ye maka si kyekyo anti ye maka head of the family yes si head era yenyini ye maka niyo kimanyi nange nze manager yes omanaginga buki managinga byensanze waka byotadde waka nebyendeetawo okyasobola ebimanaginga n'abaana babo era n'obazimba kati ekibamenya ne mulema okulabira abaana bano bulungi ffe tukulidde mubakyala aba naye nga nataalwaffe yayongerako n'abakyala aba ate nno nkugamba abakyala babiri nga eno ruumu eri wano neeno eri wano kolido yebaawula sigambye nti amaka ag'egindi n'ag'egiri ngambye eno eri wano neeno eri wano so kati nga kolido yebaawula yes kakati netukula nga tukimanyi kisobokera ddala abaana mwembi ono bazaala ono bazaala okukulira awamu era ne mubaawo era obulamu ate mu butambula era tuyambaganye era ffe ne bwe tuba twogera ekintu tetugamba mbu God azaalibwa maama gundi mboba David azaalibwa maama gundi God muganda wange David muganda wange era ne bwe tuba tuyambagana mu bintu ebyenjawulo tukikolera ddala ng'okolera muganda we so si omwana wa maama oli kimu kyokka Katonda era nga yeyakiziyiza kye tutagatta nti bakyala naye ebisigadde oyambala mu saati yange mu kanzu yange mu kooti yange because bwe tukuze kati ekiri kyeggambe nti abasajja baba baagala kuzimba ekyo nti abaana be bakulidde wamu bonna beemanyi temulimu nti wabbali era nze saakulya mukazi ayogera kigambo nti omwana ow'ebbali omusajja tazaala mwana bbali ye aba azadde baana muye maka kati oli azaala n'asirika tolamu naba awadde mukazi w'ekitiibwa n'amaka gaba agawadde ekitiibwa si kirungi ate kuzaala mwana n'osirika omwana okutegeera banne nga obudde bwayita dda after gwe kufa tebaboninga tebigatta abaana ffe tubatwala ne bakyala mu holide bonna bamanyi babeera mu kyalo wa mukadde ne beeraba ne beetegeera kisoboka okuba nga babeera mu maka ageri n'abeeri kati noomanyi nno ate nze nyina ebyekisiru lwakuba waliwo omu eyabiga naye nze ate mbiina kyekigezi ku nze ababo nasasira ku holide ya third term bebabeera eri nabali ne bajja wano kati kola abaana booli ekintu naye akola baba ekintu oyagala obikola naye bannange bali eri bano bali eno maama bakutegeere era ne bamala batuuka ne bagaa nti nno oba gwe bakuyita maama Kevin sibyagala mami tekuliiko kiddako kirala mami ngera bavudde eri ng'oli mami ne ono mami kubanga tonyinaako buyinza gwe omwana obukwana abantu bange n'obubateeka mu bifo ebyenjawulo tobulina so n'olw'ensonga eyo mamiza nga nange bwondadisa mbumamiza era saagala mukazi nga tugenze ku mukolo n'otuukayo gwompita taata Kevin oli taata Pauline oli ani mumpite lumu erinnya lyange Wilson mwenna muyite eryo kale obuteetawanyi kuba buli mukazi ayagala okweweesa ekitiibwa daddy go nti mwe mumpite lumu linnya lyange mwenna buli avaayo mpita linnya ate first born wo nenkuyita wabi kisaagala twalizamu kati oli ali wali awulya bayita ye Pauline ate n'oli ye Kevin oli ye Maddox nga tuli mu ebyo so kiri ekigambo kyebweru abasajja tugambanga nti ozadde omwana ebweru kuba tetuzaala bweru abaana bonna tubeezaalamu munda muffe baana bo bakuŋŋaanyeeko olumu yes bw'olaba munno n'omuyiga n'omanya tabyagala kuwuliza nti bali bakyazeewooko mutuleko ku miru emu together ne bannaabwe tunuulira abaana bo onyumye nabo emboozi ez'enjawulo naddala ezizimba oba basomereyo ekitabo oba oyagala kya ddiini oba oyagala magazine oba oyagala ki oba leeta ku biboozi ennaku zino ebiriko eby'omupiira n'abaana bwawo mu kubazuula ng'oli abaana bano nga bategedde Chelsea Man Arsenal Man City ani awo wenyini nga bajuwinga ku ttiimu ezo nga gwolesa ebyomupiira osobola okutulaba oti nga taata n'onyiga akasompola n'otandika okujajinga n'akolagana ne banne anayamba banne anaabeera omugasi anaabeera omwawuzi n'owoolugambo nga bajuwinga obalaba otegeera abayo omwana tayagala banne boogera baboogera ekintu gasirika n'omanya ologo akuba muzibu n'olaba omulala nga yebambye asirika n'awuliza n'aleetayo akagambo ke kamu naye nga akapointi
kakati noga okay baba juinga baba bati kati kambaze mu spiritual gwe noga kakati mulaba aizo Arsenal simbi nga bemugamba naye kati Liverpool timu ya Katonda kati atowulire mu ngeri eyo bali batya gendo kuyanga batandise kwajuinga nomanya nabo wasitani nnyo aitegera Katonda we kati atolala nobalira kukumboza eri culture noga ndi mulaba kati ngaja ajafe kisosonkole kati ne batandikira kisosonkole iwaza wajaja nti yes ye Zakaria kisosonkole ate nno naye taatawe yali Yonasani kisiriko abafe so obawulira ne mweyo line bali batya ogendo ko yayenga walimu omugezigeza abuza ye dadi twedira kiwama kati ola nabuuza nga wadde akakyamiza ate tata akabiro nomuga si kabiro akabiro nobalaga naye oba abaleka bali byabwe nabali byabwe alitegera ddi nti amuziza jukira baluganda talina muwasa talina mufumbiro yegwe mama wenyini omulala oli kwabaka abakyala kino mu kiyige wali olunaku lw'okunza okubalekawo nga mwetaaga buki bumu naye kati muli buzimbe eri waggulu uno si mujjawo nasasira yakula bw'ati era Katonda yaŋŋamba mu life yange nti oli mufuna naawe wakula oli lutono naawe yakuŋŋamba kati mwembi naŋŋamba wakati bombi kamba kuwemu ebirabo abaana bano si be beetondawo kituufu Katonda yabakola era yaba agezesa nze musajja tanti obeetaddeko babiri kati bombi bazaalemu naye boogatta abantu abo babiri kati gwe omusajja awo ogwira olwesa Katonda n'akugezesa ate nawe ekigezo n'okigwa n'obaleka bali eyo nnyo nabali eyo nnyo nedda bw'oba owulira tosobola bayitirawo bayitire mu kyalo wa mukaddewo obe wa mugandawo batwale ku mikolo egy'enjawulo otuuka eri ng'ogamba Anis meet Joseph who is Joseph nga nzinze mmanyi beegambira nti mweyanjuligane I'm your big brother era mbagamba mwogera n'emyaka so that onaamanya mukulu wange nze muto ono ye muto ono yeki mweyanjuge mbaviira n'obaviira ate bw'obaviira ddako mu ddirisa ngaawo olabe how they react baseka bali awo linnyabwe yabasigamu ekyokuzimba n'oli azimbye era nze bebalekawo mbagamba temuvaano paka nga nzize sigwe kugaa nti nyamanza okwogerako naye ngenze beere naye mpaka nga nzize nasasira olaba kati nga bwoli bwoti bwetunuulire bwenna bwotuna spakityayo kati obudde buno nga lwendeeta omulenzi oli nti nno jjukira bwe mbawano naakamuleeta bwe nti nga sinamugamba nti ono sisitawo ye olusuku kujja bwati obwongo bumwakya myaka gye nti maama mwanagirira kati ngenda okugamba meet your sister mbutufu nga mbatawaanya nga ntabula lukiiko I know yes so better bemanye mangu nibukyanyira ne bwekinyira kitya nga amanyi sister wange oyo ninda muko so si ye kukyepimamu nze nina production gyenkola naye kirina ekintu kyetugenda okuzanyako nga nakiraba mu one family yegundi gyogenda okufulumya serie bayita batya mpozi omuyaga the crisis omuyaga the crisis omuyaga mwaka si mwoka wona mu nsi mulimu sini gyengenda okukola ng'ate yaddala nagiraba mu maka agamu ku graduation day omusajja abaana nga basoma university zanjawulo eri yatikkira n'erinzamu nga bwebimanyi eno n'etikkira mu wiiki eno omulenzi oli bamugamba alinze omukolo gwe gwa mu wiiki eno dadi mbu yeetegeke kumbe ayagala olwo abaleeta ono omuwala amwanjule bakole pate omulundi guki era n'ategekera musamugade nawas the MC byona n'abimpisaamu nagaka kati biki waliwo amaaso akajja okujjaawo ketulina ketujja okuzannyawo awo naye gwe nkumanya ojja kuba muwogi tukazanyezanye nga yayisa abooluganda lwe yayita kubanga okumanya yayita yabaweereza ne transport basobole okujja kumba yagala tuintroduce abaana bali kyokka the other woman muto ye yali yazaala ebiwala 3 byokka naye baaba bonna nga bikanywa mate nga byonna nasesiri olaba otunula kati ye mwale yali agraduatinze ate nayambala otuteeteeyi kati dadi alowooza nti bayiseeyo abaana abasoma awalala just babeere omulenzi alowooza mbu bamuzimbire ku mukolo gwe gubeere ki kati ye taata okubeera ddala mu kutandika yali omuwala yamutuuziza naaga naye muzeeyi yandowoozezaako yamanya nti olumale kusoma mbaga ye ng'atandika kwogera na muwala n'omwana teyamugaye nti gwe mukolo gwe mutwalako n'omuwala amanyi gugwe n'omulenzi amanyi gugwe tuguvuze kumbe bano n'ennamba zaatuuse dda mu ginnaayo tubitabula speech zijja zitambula buli omu tannamanya paka wetutuuka kweteeka okusalawo oli n'agamba nti nno omulenzi n'agamba MC dadi nga tanayogera mami yajja okusooka
nemugamba naye daddy alina program gye yampadde ng'omwami tayagala bakyala bwe boogere tayagala n'omu ayogere ng'amanyi era akaseera be katuuka ye yakwata yagamba nja kwogera nemugamba ye daddy ajja kuyita mami omukyala we ono amanyi nti yenze mukolo gwa mutabani wange najja mwagala oluvimba olwo olwo nibatangakayimba tukakubye omuzadde ki katonda wa ku nsi bayimiridde kyava agamba oli yamuyita linnya lye nga bwe naaga nti Irene jangu mwana w'omukazi yasituka mu ntebe wali okujja nga nze yabitegeddeko nze n'omukulu fefe kaffe tumanyi kakati n'alyoka agamba and you girls come bali ababiri ne basituka okujja beegatteko ono omulenzi atadde nama n'agamba boy come nayimirira eno ne nnyina n'agamba omwana we jangu no nayimirira eno ne nnyina ndewabeera side ne side banne babiri ono y'omulenzi eno ogumu aloka gatandika speech abooluganda musumba ani olwaleero kino nsazeewo nkikole biki ono ye gundi ye ono ye gundi oli gundi n'oli gundi ono ye nnyaawe otyo omulenzi obulamu bwonna n'awulira nga babuse kati kyokka olwedde abadde eri ng'amanyi kati kino kiwedde gawuni njeru yeddako obulamu bwonna ne babumuttira kati abakazi bo manyi tubeera nebbubaawo n'okuziimuulaawo n'ayogera speech ze n'amaana agamba yogera kuba gwe wasooka ono no n'ayogera ebibye naawe yogera no n'ayogera ebibye naye ono neyeebaza daddy okubasinkanya mukulu we bulijjo n'amuga naye mbadde nkumanyiiko naye oli ye teyayoga nti bali nkumanyiiko kitegeeza ono y'omutwe yamanyi ono omukulu ye nga badde tamanyi omukolo we gufiira wonna omulenzi nga ye agamba era mukuba speech ye yagamba guno teguwedde kigambo yakyogera mu luyaaya yaga daddy guno teguwedde naye ondisappointinze nnyo ye yali amanyi mundeetedde anzuulidde kyokka kati omugamba sisita we naye jjukira aweze nti guno tegukoze ekitegeeza yajja mwagala ajja kgenda bakitya oba kitya yamanyi si mwana wa nnyina kuba tamulabangako mumulaga otya kati ku budde buno ng'agamba gwamanyi daddy kuba nze natuula naye yali anywamu ne buwisiki edda ye akawungezi endongongezeka nemuga lwaki tegwawedde n'aga nti oyo omuzayi naawe alimba ogwo oguteeka okuggwa naye nga gwe yeewerera bamaze omuga nti mwannyina ddala naye olwokuba enamba yayingidde naye yaga gwe oguteeka okuggwa kati simanyi oba gwaggwa naye siini yo nagitaddemu nanjagala obalaga abazadde abaana mbasinkanye aliya kyobadde oyogerako luli babasisinkanye twemanye engeri zonna osobola osisinkanya abaana nejjuza era ku station waliwo yayita story yagenda okutegeera nga baluganda nga already oli ali lubuto kyokka juka ennaku zino abaana bangwiza pekesini abaana bawala mulina ekisa mwabo abasajja mwabaana abasajja gwekugambira nti bannange mpamu emyezi 3 akabatu kano ketutega okalaba otakateekamu kintu tekasobola kwekola bwe kati kati kaba kansiiwa wano nate neweewuunya tebifaanana kituufu tetwagala kumanya kyekinyiiza kugambye nindaamu maama kati nasaasira waliwo kiweerabidde nga badde akuceekingako buli kanaka olini waliwo kiweerabidde ŋŋenda okutuukako nkusaba ennamba mba nnakwanadde emyezi oba emyaka emabega bifo kubuulira byempulira omusajja nagamba munenge bulijjo nkulaba simanya nkulabiddewo ku social media emyaka 2 naye nga ntya okugamba nga gwe wankwanadde kati ŋŋenda okutuukako era tuguyita namukisa nti katonda olwo tulaba katonda mulamu era akola kigimpadde enki ennamba naye nga ondudde ebbanga nga kwana kati ebirowoozo byange mba nabiteekateeka dda omanyi nti ffe tubambula nebambula nga muli awo kati nga bwoli bwoti ku syo mwanyambudde dda naye mukama katonda okutuuka gwoninze linze nga nze nfa akafuna niwakakuze dda namaliriza dda nakumaliza dda kati nzize kutuukiriza bannange kati naye nammwe mutulinako ekiseera mwebalenye abaana balina kuza mulina ekisa omwana gwokwanidde ku bypass sawa nga 8 2 ez'ekiro akugjamu bwakunoonya era n'akugamba mbu yetayagala kulumya nsi kumunyiigirira awo bwakunoonya n'okunoonya ayagala amanya oba oliwa biki bano abaana bakubuuzaako nawe n'otya akubuuzaako naweezuula noga nti nokuba nno nina ensimbi kati zenzisa ku ssimu eyo waliwo yagamba waliwo yatubuuza nagamba nage ennaku zino ddo yali mu myaka 35 nga waliwo akawala ka myaka 18 kamulemeddeko nagamba kana akalaba nga akaana akanga kawala kanemeddeko kagala kujja nawaka kaŋŋamba muno njagala nengamba akanaze gwejo ngayita nakana
abaana baffe boononeseemu abamu si bonna betutasizeemu nnyo ddiini ate abaana baleke bagende basabe kikulu nnyo omwana akuze ng'aliko omusingi gw'enzikiriza ng'atya katonda we ng'alina okwebulirira okwokuddako manyi bw'otebulirira gwakubiri otagala n'ensi eno kuba bino ebintu era mu eno muvi tubizanyeeko omuyagada crisis tugamba abawala okusinga erinnyo ku baana abato abatiini omugigi ogukula tugamba abawala ebintu by'ensi tebikoma kyokka nabo bwe tuba tubabulira omanyi kye batuddamu nti muli ffe tuli mu generation yaabwe tugitataaganya eno generation yaabwe mbuyo yakuweebwa kufunirawo kyoyagala si byaluli luli edda twakwananga ku muntu n'omulinza n'emiyembe nti ku miyembe gya Desemba nja kukunogera ebibbe nja kukunogera ekibbo ky'ovaskedi naye kati omutuuze wakasaba ennamba oluba okuvaamu mu mmotoka mwe muvudde ng'akangamu awo nti omwana attu bamuwe ku kyalya enkoko eri wano nnyina bwe njiyita kakoko kagamba keebiri kitegeeza atandise okukama enfu kakati naawe enkeera ogenda kuzza nti ono amulenzi ateekamuwe naye alina akatabanike nnyo nti ekakola ki kaluma n'ogamba ojjanga okyalireko bajja tugereko wano mbitegeera kati mukulumya kwasigaddemu mu ab'emyaka egiwanvuye mbona abaana wansi eno ekisa kibatiibebonozemu ne sex okubeera value tekyayirina value oyo nomugamba nindako nga kati nno oli emabega walingawo kyetwayitanga akajegere nga nsobola okukukwana nontuusako essanyu nenkunyumiza munange naye najja naye ffe ababiri tuba tutegedde naye tetukugezaako gwe kumanyisa nti tubale twemanyi naye kati ennaku zino bakikola omuwala amanyira ddala nti nno nze akwagala njagala gwe mukwano gwe naye nanzijjako ng'ali akimanyi era nawe ayagala era okimanyi ate munaye ne batanyiiga olimba lwati bakyalina okimanyi omanyi kati nga bw'oyogedde kati ffe ku myaka gyaffe gino abali mu 3 eyo tuwira twagala mbaga abaana bato tebafa kubye baliko nogamba bane ki ekigenda mu maaso obufumbo bufumbo bwaki ki ekiri mu bufumbo waliwo negwe omugwe nawulira nga munnamugamba wabula olaba kale oli muwala mulungi naye tolina mpisa naga nti empisa zaaki ndi mu kisaakaate oba zisasula nnyumba empisa zimanyi bwe bambala okwambula ddame mbwe empisa zimanyi bwe bambula ddame mbwe atalina mpisa ye olw'okuba alaba bangi bamuwa naaweza mangu etaano egijjako akagoye ku ddame nga buli musenga bamuwadde mutwala abantu 5 katakambula kaddame kati gwe alina empisa zo mbw'olinda nze Wilson yajja okukugamba linda tufune ku mwezi ate ku mwezi nkugambe baana bakaddayo oba nenkusaba emitwalo 5 nompaako emitwalo 2 muzosobodde olwo ddame tebajambula dda Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. So bwebulamu ebintu bikyuse we bituuse kati ekitegeeza abasingle mothers bo bakyeyongerayo ekyo kyo kitegeeza tekijava kuba kiri mu njuyi zombi ne basingle father nabo bangi bwewalabu kyeyekoze ku Uganda wano kata nti kyekinobero akuzaalamu akaana aka oguddako kusaba visa bisibe bagamba nti abawala bagenda okukola mu nyumba bebisinga byawedde dda jangu kati kyekinobero kati ne balyoka basuula obwana mu balenzi ne babutwalira bajjajjaabwe ate buli muwala aga nti myaka 2 sebo emitono ennyo 6 ayungira eri naga nti nonakyeyo sebo balina abaana abo bakadama balina bwe bayita ensi yaffe eno mbwano nakyeno mu kyalo kati ng'ayungirayo myaka emeka ng'obulamu bwono tebugenda mu maaso ng'omwana tamanyina nnyina bikula bukuzi ekisooka ne Katonda yennyini oba alina bw'abigayaaliramu toyinza kukkiriza lunaku nze nakiwulyako ku research mbu bazadde abawala 88 abalenzi 12 why not 50-50 so that buli omu afuna omu kyebabagamu nabawala bangi okusinga abalenzi abawala bana basobola okuba ku mulenzi omu era bagamba bangiko bw'ofuna mayezi nga mubbe kwatagana mubbe lemerako byebirike lemerako tomuta jamu kyojjeemu olibala ekyo kati bannange era banayefenze bwe naati banja kitegeera kubanga banna oyinza gwe kudiba kati gwe kiyinza kale kyoyinza oga nti oba odibye naye oba todibye bagwe abakubanja bangi naye gwe okyaganya okureactinga ate nno kati nkuwulirayo kino nze ndi MC
Doreen bw'otofumbirwa mbaga ne tutuuka mu 2030 nga togifumbiddwa yeerabire tuli mu 2025 yes kasita tutuuka 2030 nga tofumbirwa emyaka 5 kite omanyi omugole omukulu tanyuma mu church bankuba makeup obulungi bamukuba otunulanga akakoleya abaana ba kamera bano abaliko ennaku zino manyi akagambo kaabwe smile another smile nga bonna okaabi buno busutami katola byoseka byonna binyuma ekigole kiseka munaga nti obusama butuula kakati mugenda mutuuka ku reception jukira ba MC tubakozesa emirimu tudigide tukirire twambuke samba gawuni ng'ekyasambika nga gagawuni okasamba kakomaawo nga mpeddeyo nze nankaddiye ekyegeza myaka 5 nkyesonyimu fumbirwa embaga kati ng'okya kati bano kino ekigole kinyuma netekamu sente waki nekuwasa nempasa omusajja eri gye bujja bwebabiganya kuwasa mukulu nnyo ate n'omusajja omukulu nnyo ate tanyuma kuma kati nze nkyanyuma embaga naye gye bujja wali 246 nja kuba siyinyuma ani bagamba nina abagole bamye mu kifaananyi nga njuguma buyugu nga smile tevaayo wenna okankana oli mutuufu so naye tuyambe embaga gikolera awo ate nkuwadde offer MC bwereere kati gwabadde mu bya MC banange olibeddeko ku gundi omusajja n'atajja oba biki ebyo omusajja n'atajja ku mukolo w'omukazi ntera nnyo gendera ku ludda lw'abasajja mu kwanjula kubawala n'akakolako emikolo mitono naye era bajja naye omu yalwayo nnyo naye kyamulwisa twakiraba yalina buntu teyaleeta bintu yaleeta buntu kati ng'ate obba otuusa mu tayimu ng'abantu bakyawera n'agamba kambuleeta ekiro nze baatuuka mu trading center bayinza nyina system yange oli ampa ompeerawo ennamba y'omwogezi w'esayidi erimba nayo kasita ompa omukologo nze mubeerako muliwa nteekamu ne booda n'ensembera eyo gye mugamba we muli nabasanga balina kompawundi y'omuntu webali nimbabuuza tulindaani wali wajja waliwono wali sister wani waliwono naye ng'otuntu tebalese tuli mu Nuuwa era babala time egenze nti tugende tusandabule omukolo mangu nnyo tosaba ebintu gwe tuyingize mu nju kuzaalibwa nange nja biisaawo ate kati byakumataala bituukidde ku mataala era twabuyisaawo abako nze nagira abaana bange abalenzi mubeere kumpi ku standby kwekwali okubuteekawo kwekwali okugujjawo naye era abantu tebawulira baabula beera bayogera batwogera ate ennaku zibamma oli mutuufu kati bantu wamma oli mutuufu ennaku zino baka watina sente kubanga ennaku zino embaga bazifuula oba bikisi kyafuuka kivulu yes like oli bambi yaleeta ebintu bye recently oli naakola ka video naye basajja mwena mwe mulimba bomanyi muno tunatuusa kuwasaba kwamusajja kati buntu ki buno ng'alaga mu compound nene ngamba oli bwasobodde bangi babukutte nnyo video ate n'essimu yajja giveeko omukolo gwe tonayagala ono gwe wawa sente photoman okubifulumya tannakirowoozaako nga bo bagufulumya okitegeera nga gwatambudde dda kati ekituufu abantu be bayonoona system naafe aboogeza bamu ne twonoona nemwonoona ekikulu kiri bwe kiti era nze omukazi gwenzirako okwanjula wennajja kye ŋŋenda okukola nga nono tonaba mwanjula ono mwanjula eyaggwa ate embaga n'atubba ate eri embaga naawe yababba embaga si yoyo yakubba siyatubba nti yatubba ebintu kyeŋŋamba nti tajja kuba naffe oyo nnyo kati ŋŋamba gwaddako bakola bati ogenda tusubirayo okwanjula kale n'okwasa abazadde ebintu mu nju yaabwe byonna ku Thursday ng'omanyi olina buntuntu yes ne tuzaalibwa ku Thursday n'obuntu bwaffe n'embuwa ku Saturday tukomawo ku Kivulu mu Lujja era bali ne bagamba omwana musasule n'okubazaala tubazadde kyoyagala okola ogenda okuddamu okwanjula buli alina otuntuntuze kyemugaa nti tugende n'otuntu twaffe aliya tubimale like leero gubalazi bwe bakola ogenda n'osasula ebintu anti bo si ba bintu buli kimu obaweera mu pepa tebasiba amakanzu abako bonna bamasuuti ne basenga bonna babitengi kati obibagulira esuuti amanyi sente zeegula zoobala era bagamba esuuti ya taata no yataano mba mwagikkaanya dawale nti twakkaanya miliyoni 3 sebo babala lupapula ku lupapula era bwekubulako nga bagamba amulemye abali awo nga bazijjuza naye ziba zajjudde kati bebeera mubikola lwakuna nga muliyo batono jjukira bo balugbala boba ogenda kwanjula mu nju okuva ali ku mamotoka okuyingira mu nju mujja mwavula bwavuzi
nabiwulira bituufu kituufu mujje mwavula babuzi paka mu nnyumba ne mukola omukolo gwammwe ne guggwa kati guno gwe muddako ne banna ogubinja gwonna era bwe batera kuteeka oba mu bisaawe by'amasomero si mu maka ge ebwe baba waawedde bo kiragiro olusasula mukazi wo take your wife ne bwafa ziika eyo lyeteeka lyabwe kasita omusasula ne bwafa ziika eyo naye bw'otomusasula buli mwana gwe yazaala nga bamutwala ezo ze cultures ezikyaliyo even the Kalamojongs bwe basala nti ente 3 oba 2 oba 15 muzitwala mweno weeki kweri mugenda ku mukolo naye ng'omukazi bamukuwadda ogenda ku kivulu kyo weeyagadde mu kisaawe oba bwa sesekeza katunaddako waawa oba okyanoonya Northern Uganda West Nile twagimala Northern eyo tubadde kuba Western yo yangwa ddyo kyekyaba sibasobola bagala sente bayeze ebyo ebintu bya nja kuweereza lidako obintu bya ndamu nsonjole kino waliwo omusajja twaleta ebyo mutwaleta mutwalo oluyimba lumimbi lwe tugenda ke Zanzibar biko nawe nakazijja kungoloza bali kugwe bayeze muri bayaye towa tubato jabafuna bamanyi bayiza nze kati siyagala muwala wakuwa sente njagala omukyalo omukulu ampa sente cause projects zendi mukati zaagala sente omukazi yenna nkwana nga tweweza milioni 10 tonkwana kubanga era kusaba kamera gye njagala okugula tushootingise egula milioni 8 mwezi kati olinawo milioni meka ogwo gwa kumuwa service na muwana yes ate ekyokubiri onkwana sitambula naawe nzija kakajanya nina abaana abato ab'okusanga ba Chanel ng'ontagalirako bw'ontwala abantu wontute tuba tulya lanchi omuwala atusavinga obugambo bwonna bwenjogana nti ebukukwatako Chanel vaawo we mwina akajanja ontutta awantu wali akaana k'omukazi katusavinga njogerako nako I liked your service nga wenna wetunuza ngu banyiza nti kati sente zange nza kutaddemu sente n'olw'ensonga ewanziba emimwa sikyayogera lwaki oba onjoga mayizi kujoga nsiimye kana service ati tokazimba mu maaso gange tokinkuba nnyo oli mukadde gonjagala goye mupa sente sinze nkwagala omusajja yaŋŋamba ku mpewo yagamba ddo nino mugenda kuteeka ekiseera nga mwe mutunoonya nga mutusasula okutulako namwe nga mutusasula okubeerako namwe neŋŋamba tekijja kutuuka kigenda kutuukawo ate si kigenda bugenzi kyatuuka dda omuntu akubya n'agamba nsanga ku Serena n'omugamba siina bwenzijjawo n'agamba funa wuuba n'omugamba sisobola gifuna ogisindike n'egyoli gyezi naye oyagala basindike eno mu nsawo ye babaliye sikwesa kubiruze sitegeera ekukime ekuleete abasajja mukuula olw'eggulu ekuze nawe mwagala transport money nze simukwatako gweosasula emookayo gisindike osasule manye nti no bali ku ggwe nzije tutuuke waawo ndya ebyendya kwolwo sigenda kusavisinga enkima enzizeeyo ne sente zigenda okukola ewange eka naye bannango shoppingira abeewaka omukaaga nkwagala ku kaleero oba nakasero okumanya abasajja bamanyira sebo wali yagamba muno okwana omusajja leero enkya nakukabira ekizibu enkera nagamba yagala data yagala airtime naye mumanyira abasajja kuzino ate yo level mbi nafu obuntu omu obwerekereza omukazi n'omulinza kinene tegeza for you gwolinze nze ninda kineneko omuntu atwale milioni 3-5 tonkwana kuba togenda kunsobola so then bwakukwana olina omugamba beere nina omukazi otekawo rules zo nina omukazi naaba natonkubira kiro ekyo kimanyi nze onkwanye oli mukama wange ankwanye naye nkubulya wonkomya nze nenzirayo eka ku lwange mu bantu bange bali nga nawe era bw'olina abantu bo banaga omaze okukola omulimu gwo yes naye nze kati tomorrow I have a shoot ngenda kushootingira 7 days njagalayo ekintu kya milioni 1 kati obudde buno njagala essimu eno gye bagamba nti nno bantereko wane milioni ku ssimu eno kanji kusomere bakuweereze siku yange kuyooli omwana agenda okumpa that service n'oziteekako obudde butono omwana nga abazitaddeko abo be bakazi kati betwetaaga nina byenkola bigenda tuyamba nze ne famire yange for the future siiyo gwe wabba omusajja oba wamuttira mu ngeri ki gw'omanyi olina akawumbi gw'omanyi wakafuna oti kati fe abakasaasanye katujje banaye mayeze soka n'oli serious mwagala omukazi bwati oba gy'oli jangu mayeze ku myaka gyo tolina kubeera nga olina okuba nga owumuddemuko anti mpumula biki njagala kati sente ezisembayo naawe njagala omukazi ng'alina ebizimbe nze ŋŋendayo okubanja nze custodian wabyo
Nenzija mwaketi nenteka abantu ku bunkenke gye saazimba. Nenyongeza n'okwongeza. N'ovuga emmotoka nga siiyo. N'obalagako nti yo. Kinagaana kasonda bang'angirimu eba yange. Ate sidda naye ababbi bagibbye. Bagibbye ate saagala byate tugende ku poliisi. Iye! Bagibbye naawe bagitutte ebyo biwedde. Ngeri mu manya gange. Mbali okuula bannange okuula. So bwe bulamu we butuuse. Naye tweyanziza nze ntidde n'okuteekateka oyina movie enyo. Ogenda premiering abasimanya biki. Ngenda premiering movie bagiyita Omuyaga The Crisis. The Crisis. Eriyo ng'ennaku z'omwezi 3 June 2025 ku Matters Day. Lwaki eri ku lunaku olwo? Lunaku lwa kwokya bajulizi nange nja kwokya bujulizi. Nawe oyagala kwokya bujulizi. Ngenda kwokya Katonda obujulizi nti abantu b'omu nsi kati beeyisa bati. Movie eno Omuyaga The Crisis eri ekwata ku bintu bingi. Naye nga ogutunda ogusinga eri spiritual nti nkugamba oluvannyuma lwa bino byonna by'owulidde. Byonna by'owulidde ngamba kati n'okuba n'omukazi alina ssente nnyingi. By the way, it's a character, it's a role gyenzannyamu eyo movie. Oyagala mukazi omugagga ampa ssente. So oluvannyuma lwa bino byonna obbiyitamu weetaaga Katonda wo. Agenda bikuyisaamu. Kituufu. Byonna byo bimuyiseemu. Simanyi muzadde abaana batya, simanyi mukoze bitya, abalenzi mwetunze, abakyala abawala beetunze. Byonna weetaaga Katonda wo. Kituufu. Naye sigivuga nnyo nti njivugira kulamu bwa Katonda yekka buli kaseera neema. Movie tugizanye mbulamu obwa bulijjo buli kyokyo. Naye nga mumanyi numiro kimanye Katonda omwetaaga. Koko n'enkirya. Ntulaga nti omuwala osobola okujja n'omulyamu ekikoko kye naye totuuka ku birala. Era kituufu totawaana bambi. Nkutaddemu wano ku yaya totawaana. Nange maizo mampereza message mbuno nnyo. Kubulooka tubitandikirawa. Maizo okubedda. Akatete ile nange newunya abasajja bananga abasajja abaganda temuli romantic abasinga. Yangu yeshete ikiringa nga kuliko obumasamasa. Ngomanyi nga butimba buli round buveve. Olono byali bya simanya Santa. Nali nkwaniriza nga makajja ku station. Gante nekote sete nga bande mayeza agenza okulaba. Ngashine sete yikiwa munno. Nanga munangezo kiba kinsedde. Ate nakijja ku mutima. Nakigulano na wali mugulani mpirio. Bubachi kuseera. Nga nefaako naye ssebo wandi ekiteeteeyi. Wayita. Wakikaba. Nakiwa mukozi naawe. Mayeze nigwali omanyira. Nakiwa mukozi ayiswe. Nga najogerwa. Ate seteeyi naiswa chambala. Umanyi obutimba nga bwala. Tonatuuka kulina essali oliko kati. Nabaserere. Era ineepankera. Okuvedda maize nze neepanka by the way. Mbaga siina. Umanyi wakajona tewakombya zike kagati. Wali gwe nali nkombezaako ne kati. By the way no paka ne kati. Maize. Maize kirabeka nja kudibanira obola binaku zino banyiza nnyo kugaba ebintu amangu. Kulumyako ku basajja. Kulumyako ali kwa ddala ya kisimu ebyo. Ebinyiza. Kati maize nga tuna so tugenda premiering movie eyo ku kifo bakiyita Makerere Adventist Center wali opposite LDC. Ku Matters Day. Ku Matters Day kwenyini. Yes, sawa musanvu nga tubitandise jango laba Adventist bwe bayimba. Bayimba. Choirs zigenda kuyimba, abayimba ennyimba ez'omukwano naye nga ziri eri mu spiritual, bagenda kubayo nga bakyaze Gideon, bagenda kubeera Wabwire, bagenda kubeerayo Mama Mutesa, Elizike, omwana muto bwati n'ekiyimba kiri kibebi. So oluvannyuma ku ssaawa 12 zennyini movie etandike. Ku ssaawa emu kitundu eggwe. Mugende ewammwe. Naye bwe muba mujja mujje ne ssente nnyingi kubanga njagala ssente okukola project. Okuyingira ebiri ordinary. VIP 5 table 5 saadze wano ku basende musimanyi million biki. Yangu ni 5 ku table ate onzigireko ne 5 emirala egy'okutuwa tugende tukole project ya Mukama. Si yange. Ate mulina okufuuwa bannaye. Nazze ebintu bya kanisa kati byenkolera. Era bino nakyobaza nno. Wabone project edala gye njagala mu Catholic Church. Njagala movie kubali nga bwe nababuulira. Saagala jogera bano bannamuvi bannange babbi concept nga badduka nakozi nozungira mu church kyolunya ekikamu ngenda kola ba Adventist bonna buli church ejja bweti n'abayisiramu bammanyi kibuli wa moyo yatandika wate mwaga tukoleyo ka biography mujje mumpite nga sinema kusimbula omuyaga mu bufumbo mungi omuyaga mu bufumbo kyakubanga oluddeyo bambi webale fumbo sinze mbukumye bwe bunkumye kubanze nkugambye ndi typical African man neeyisa byange gw'olina okungumira
era bana abaana kirungi kasate tebakufukamirira kyekirungi okola kuti okufukamirira mbu akuwa ebyokulya mbu obisimanya bikiki bwabanga baba African men fukamira ng'omuwemme kulikayo ng'ofukamira oba tuli ku kyawo naye omukazi omukiga naye adibe toyagala kufukamira ng'ombuuza nga nze nfukamira nga nkubuuza yes I'm your husband no it's a new generation generation ekuva ddinga babye nnyo nga mukyafuyisa nga musitama nga mukyanaaba nga mwekuuta nga mukyaliisa mannyo temwakyusa kati muliisa nviiri kubanga new generation mutambuza ngalo obeera bigere kunyumira mbu bikyuse ng'ate ebirala bikyalinga weebyali kati oba oyagala nfukamira nkuwemmere yes nkuliseeyo ng'okuzeere temufukamira kikyala kyange kiwa obugalo nga kisitukawo kiti nanga bakolekayo dadi nga nfukamira nsule wanda weyoyoze ne sokisi oyoze tojja byoza nze ntogenda kufumbira nze njoze underwear yes gova gyova njoze underwear siina gyenva wanjawulo njoze underwear ne sokisi ne socks ne vest nga zigunya vest soke naye nga zigunya mufuka ne mufuka gye mufuka temanyi kunkuba musula ne kubeera muli bane butishu baffe tukanga gwe waliwo abakyafu nze njoze underwear kubanga byetereka byaniiwo toyagala mbikombyeko mulala osiba ozunza kati nze kale nze osobola okunjeza akapale kyekyo ani gwojoga nze omusajja oyagala kwonoona bufumbo laavu bweyina otambula kyenkola nedda nnyabo anti nkoleza ande nawe njoleza nedda nnyabo gamuno oli musajja muganda tuleke nawe lava erina ate oba ne bwoba nnakawere sooza bugoye bwa mwana wo sooza tupale tosikunyiga genda ewamwe bw'oli bimala n'oterera olikomawo naye nedda mayezi genda obimaliriza oddeeyi toli mwangu sikukimira mazzi sikola kibyekolere ndi musajja tonyamako yadde kunjereza ebiri awo mpereza ekidomola nfukira amazzi mu baafu nsobola nesiga kima tosobola kunfumbirako kati nga omusajja afumba ewa mu nsi ki twalira omusajja afumba ffe tufumba fena mu ffumbiro n'omukwano negutambulira mu ffumbiro kyuga nsubwa osubwa ffe anti tufumbaga nku kuseesa katwebake mu vvu ebyekizungu bwe bityo niba ngenda kwagalayo kati omukazi asembayo nga wa kizungu jesikwaiza bya kizungu ebyekiganda simanyi kyebuli ngenda di chicken chicken tosa kunaazaako anaye namwe abasajja baganda olimba donaaza nze alina okunaaza nzekka era nenjira nze nenkunaaza nokoma nenkwata ebigere ebikuuta nga nze okoledde ki naye kati gonkolera ki nga nze nkwambaza akagundi k'okunviini ezitatoba naye mutumanyiira obadde nga omuyaga mbufumbo mujje mu muyaga mbufumbo tugubalage mungi abantu kati ennaku zino tumaliriza jeni endowooza owulya bweyitiridde abakazi tebakyafaayo bye bagendamu babigenda kutabulatabula nga naye agasseewo omwana atali waawo gye ze tuyita maleeto tebakyakifaako twagala obbalaga kijja kitya era omwami osobola kitegeera otya era bw'oba kituuseewo okizingako otya bazadde bafe abo baakuzanga abaana nga tumanyidde nga bo bamanyidde dda nti nno Mustafa owa wakati si wa wano ne bamuleka n'asoma paka ku university n'agenda mu kuwasambaga olusi we mutegeera nga waliwo omuntu amalaga nedda omukalo gusookeko mubali gulyoke gudde n'olyoka omanya waliwo omwana atali waawano naye baali basirika naye ennaku zino kitegeerekekerawo twagala balaga solution temukigendamu kale bwe kiba kibayiseeko ne mukigendamu bakivuunuka batya mu muyaga ogenda kisanga ne ku mirimu enkokola z'oku mirimu pitirivu amalogo ku mirimu mayitirivu naye okivuunuka otya amalogo eddogo pitirivu ku mirimu omuntu yali abaddeko ku microphone n'agira ne bawulira rediyo ngeri awo teyogera lwe bagendayo nga yafudde ddala naye ng'oli yaga tojja kwogera ku muzindaalo kwenjogerera so kati ebyo byonna tubibalaga things happen eyo mabanka ekiri eyo kiwuuma omwana yali abazeko sente bwati n'azimala mu ngalo nenasigala ng'abala naye ng'oli yagamba tajja kutuula wazibalire wembadde nzibalira ne bakola losi nagamba sente n'abadde nazo simanyi oba zayiseewa ne babugoberawo omuyaga mungi eyo yonna muzika nabewa tugenda byonna bibalaga muyaga da crisis firimu eno tugenda giraga ku tv emuyagala njogere Hope Channel tv y'Abadventist kwe tugenda ogiragira naye buli kimu tukigamba omanyize mu acting waliwo kye nasoma kimu oyogera ku kizibu with a solution
Oh yeah. Tumaliza tukulaze okiyita motya. Ono okimala omuyaga bagumalako bali gugenda kujja tugenda kusirika. Tubula abantu bage ebizibu ennaku zino biyitidde kuva dda byaliwo. Naye baali bamanyi engeri y'okubimanejinga. Oli mutuufu. I think basinga bagamba muno tewali kintu kipya ku nsi kuno. Just apart from technology ntino mungi tubiraba nnyo. But there is nothing new. Kubanga akatira nga kyogamba nti n'abaana tebawerekeka kuva dda era bagoba abaana ku masomero. Naye mwanyi ne cotton byaliwo. Naye ngira batulinza ti ku mwanyi mwenna mujja kwambala engoye ennungi ku makungula era mwenna mujja kufiizibwa majja nze nalabako muzeeyi kubanga yali ku lukiiko lwa PTA nga headmaster amugana naye muzeeyi tumusange abaana mwenda ng'akiri bulala n'amugamba ninda ka season ne nkiwulira era bwe baanoga kuba yali antumanye okusitowa mwami Ntego okugyayo ssente n'agamba genda ne kino esente ezo nzijjukira buli nnyo zaali mu kakutiya akazingezinge naye ne baŋŋamba nzisibeko olulagala ng'atwala ennyama ewa headmaster. Omuntu omulala aleme anti season bamanya babbi bava mu bibuga ku season bagenda mu byalo. Omuntu aleme kumanya nti no wafunye sente twala nnyama kuba obuveera tebwaliwo. Kumbe sente. Masana mutwayira. Ate yakuvadde era nange nakiyigiza banange naffe yakitwigiza. Buringi da receipt. Manye nti no wasasudde. Ate mu buli muntu so sinti abaana bonna azimpa da. Gundi wa P4, gundi wa P7. Buli siti bonna mwenda n'enzira na bulinga. So kuvadde era ebizibu byaliwo naye gw'onoonya engeri gy'okikola ki ekikulu abaami ffenna kye tuba tukola noonyayo ekintu ekisobola okukuwa sente eza buli mwezi. Sente ezo ziva mu assets. Sente ezo teziva mu nategese ekibaala awantu nategese washing bay eggwawo nategese omudaala awantu guggwawo naye assets eziyimiridde ng'ekizimbe kino bw'okiraba ze zisobola okuyimirizaawo n'osustaininga obulamu obwo naawe osobola okusomesa omwana kkamu abiri bw'oba otegese bulungi ng'eri olowoozayo naye oyisaamu awo eggaali buli kaseera nogadde oli namutegeera gundi namutegeera nga zifa ssente ate eri maaso nga kikulya so mu muyaga guno mbakowoola mujje mugulabe ogenda kuzannyamuko olunaku lumu siniegi ng'ozanyira ddala mu life eno ya counselor. Counseling abafumbo. Movie nagikoze nga siina be neesibyeko nnyo nti oba Abadventist bokka n'abantu abalala basobola okuzannyamu wabula nga tugoba ennono z'abali naye bali tebagira matu tebateeka ekyombulago but they are so beautiful. Nasooka be bakiŋŋamba nenga kisoboka omukazi n'alabikako obulungi. I just gave them time. Nimbalaba mwana omukazi akutunulya nga alina mulungi nga talinako kyayinako enjala tebazikola empanvu wadde naye ng'obalaba n'oga nti yes muntu lisobola okukuuma obufumbo sekyo likuuma naye teriwangaaza terina bulamu olw'ensonga nekiwandikoze ku ggwe kukwebulirako n'oga kankireke otandika okukola empisa embi ng'oga nti akakulende kange kennyina kajja mmuzza anti nga njagala mbayenda asobola okumpa ssente nkuloga kati kitegeereko kino buli muntu ali wano ayinayo bajjajja babe mabega mubayita ani ba ancestors. Abantu abo nzikiriza mu ddiini naye nzikiriza nabo gye bali bakyakola balwanirira abantu baabwe babennaku zino. Oyinza okuloga omusajja byonna by'omuloze naye nga naye alinayo kajjajja mukazi ke akaali yedda nga kamwagala nnyo akazaala kitaawe wa kitaawe ne kamulwanirira mu bufu bwako ne kagamba nti obwange tojja mmuloga baze wange era n'omukazi n'aga nti musawo simanyi nakumanya bababbi ebintu ebinene nga mwete kati nga nze sirogwa njagadde abakyala n'enzaala n'abakyala mukumbi mu bakyala 9 olowooza bonna bantunulira butunuzi tebaloga naye nkola byenjagala so sibbo nga bye baagala sirogwa naye sinze neekolako nina okukkiriza kwa Katonda wange naye mmanyi waliyo kajjajja akaali tekagambwako ngera kagamba tojja kye tukola njagala abantu abagenda okujja okuzanya movie njagala n'abantu abagenda okulaba movie nga mugula tickets. Yes, I still want actors because seri enamulanda saseri egenda kuba namulanda yenda gikolera emyaka 5 kweyo TV. Wow. So kitegeeza characters nzikuza ezo ne ziva wate nendete 0744 0700 ogamba 0744 noteekawo ka 0 kamu awasigaye noteekawo 70,000 emitwalo 7 0744 070000
kubako ogule ticket abana booking table kunjagala ku mukutu gwo kuno kuveka abakyala babiri mwe kasaagala baami totagala abakyala babiri mwe kabe bati abalina sente zammwe muguleyo tables 2 mujje mungani Myers twavudde wa Doreen feba kwano bali wayogeddeko boyagala abazikolamu abaziina twagala table eno ate buli table kuliko pizza origin ku buli table yatuwadde pizza mugenda kuba ne pizza wa mo you are invited but that time round ngenda ku introducing her as my what zimne mai zitonkubya abantu bo bawakwa bakazi mwenda sasa kati nsosola kunyingira mune tubaawo munaga tajisoboka kuba ntagadde enkobe utagadde okoyo nende ddo kyazunga mai wala yamu kati nenfuna gwe ntereera abebisambi ebyeri obavuddeko ntereera nengati tudde nekyana kye negombedda tutuwe kwe mutowe mwogera abasajja mwanso billa ngezaako nzuuno ngezaako And guys, thank you so much. Nyaga komeza aba Solange women syrup abobanga onometawo batya mpozi onometa ku Yaya extra. I have to bring a woman here, not a girl, a woman. You have to bring a woman. The woman has to bring me here. I don't know, you might say to like for once kale katoko mulete then next time akulete. Mokemenze nsoke neje mwabi. Tuyagala kulika. Tuyagala kuva mu sente. Yeah, mwebe bali naba wano. Nja kujja tuzanyireko wano movie. Yes, a nice for challenge nyongero kituza mbantu. Yeah. Yaya extra botuli wale kulambiro. And guys, Solange women syrup bobanga oli mukyala ngo oyina peas ezikuluma, make sure that you buy Solange women syrup. Akali portable okanywa ne jawo pain mudakika nga 5 era kali certified by NTA. About the film. Joe Unya. You love the perfume? I liked. Oh really? But I get keep saga. Ebintu munange kale ng'ojjeko sente naye musajja n'apaana onnina nange waba n'ababiba organics mwana atekamu sente bye